declared Nsereko Moses duly nominated as a candidate to contest as Member of Parliament for Kawempe Division North constituency in Kampala district. Abibadde bigambo bya lufuutifuuti ow'akakiiko k'ebyokulonda byagenze maaso n'okuba nga akozesa ng'agamba mwana mulenzi Nsereko nti ayiseemu mu kubeera nga yeesimbawo. Olunaku lw'eggulo wadde yazze ne Wilbaro baamututte talinnya. Empapula zange z'obuyigirize bw'ombuuzaako onaleba empapula z'obuyigirize empapula zinga embadde nzikuwadde Akati ng'empapula z'obuyigirize zaabadde zibulako, mwana mulenzi Nsereko Moses ze yazze nazo olunaku lw'eggulo olwaleero azze ng'empapula zonna ziwera bulungi, era we bagenze maaso n'okuba nga bamulonda akabonero bamuwadde mmeeza oba akabonero ntebe agenda kwesimbawo nga independent. Bonna abayogera akabonero abawa buwi ssente kwata akabonero kange ayogedde ku dete ensawo yange oli mu ssente ani ayogedde ku kyakabonero jangu nkuwa emitwalo 2 mbadde neerabidde ate nga kyekisinga obukulu. Akabonero kange bannange gwekwata entebe eno abantu balaba akabonero ntebe gye njagala yeeyo entebe yeeno nga zibuze ate nga zibula ziti kati buli munnamawulire kankuwa omutwalo njagala buli omu. Wakati nga bannamawulire Nsereko Moses agenda maaso n'okuba nga abamansira ssente, buli azze avuddewo ng'akamwenyumwenyu kamuli ku matama, wabula mwana mulenzi ono agenze maaso n'okuba nga ayogera ku luzungu n'atiisa abalabi. Mwabagambidde nti muyina okusevinga, wabula bino byonna ng'abyogera mu lulimi olufuutifuuti. A saving box. I want my people to save money. If a day you can get like 20,000, you save 5,000, then you eat the 15. Then also I'm going to create jobs for my people. That's why I told you the money which they give MPs to get cars, I'm not going to drive a car. I'm just going to give that money to my people. I'm going to give 50,000 to 100,000. So how are you going to create jobs? What exactly are you going to do to create the jobs? If I give you 100,000, you start a small business. Now you have created a job. That is enough for English. Tugende mu Luganda. Oluzungu lwa parliament. Wakati ng'oluzungu lw'omukulu aluterekedde parliament, agambye nti amaziga gazze gamuyiika olw'ababaka ba parliament abeerabira abantu baabwe, n'agamba nti yetasobola kubanga akikola kuviira ddala ku mirembe giri ng'akyalina ejjajjaawe. Yeesuubiza nti aligenda maaso n'okuba nti afuuka MP ajjudde nga n'olunaku olwaleero ekirooto. MP abasinga obungi bava dda ku mulamwa. Olumala obba wakalunga babula ku bantu. Golaba n'amaziga gabadde gatandise okujja. Nze nayagala okubeera member of parliament mu 95. Nali ngenda ne jjajja wange okusaba ku church ne tusanga nga basimbye ebitooke. Ne mbuuza jjajja lwaki basimbye ebitooke. N'angamba member of parliament w'ekitundu kino ajja omugenzi onale zimula mugwanya. Ne mugamba jjajja wanudde I will be a member of parliament. Kati Kiwedde kimaze okuggwa. Goza bano bayinza okumpangula n'esimbye nabo. Ate yo mbozi ya jjajja mu parliament ogenda kukola yokyo mbaka asuubirwa kola mateeka. Omulimu gwa parliament omukulu kola mateeka. To make laws that govern the country. Ekirala to pass laws that govern the country. To represent your electoral area. Mine is Kawempe North. Tonjogeza nnyo luzungu, abantu bange tebamanyi luzungu abasinga obungi. Kati ng'omukulu agamba tasobola genda maaso na kwogera nnyo luzungu olw'ensonga nti abantu bakiikirira abeeranga abavuma. Agamba nti emiliyoni 2 ezigenda okusooka okuba nga zimuweebwa mu parliament. Ye musajja alina ssente ze, si musajja mwavu nga we mulowooza. Nsereko agenda kwata miliyoni 2 bweddu. Mbanga abavuma nina kwogera Luganda. Kati emirimu gya MP gyegyo. Deni nga nze va ku biri bya parliament nze nazekolera bantu. Nti emiliyoni 2 bye bawa MP agule emmotoka. Emmotoka nzirina siri mwavu. Lwakuba neeyisa ng'omwavu siri mwavu maama. Kitange yandekera ekazetaka 10 siri mwavu. Nze nzekolera abantu. Njagala nnyo okulaba nga munanga ayina essanyu nga n'oli ayina essanyu nga n'oli ayina essanyu. Era mwenna abali wano ngenda kubawa ku ssente. Nsonga y'okubanga agaba mwana mulenzi Nsereko Moses agitadde ku mwanjo nnyo. Buli muntu agenda maaso n'okuba nti amusala mu maaso amuwa buwi ssente nakulaba nti omuntu oyo avaawo nga yeeyagala. Era agamba nti abalonzi be tagenda kubaleka kubeera nga bali mu nnaku ng'ate omununuzi atuuse. Banno bawe ku ssente nabo balyeko.
okitegeera kati gwe bakuwa akalwate gogenda oli okusola olubuto lwo ne famire yo nga bakulonze tolina kyobawadde golaba omugenzi Segirinya babadde akolamu emirimu gye ebitabo bibadde bitono naye ng'afa ku muntu wa wansi kati nange kyekindeese nzize kulwa muntu wange w'obulijjo era ondaba ne wano olaba era nga nfukamidde ndi mu bantu kitegeeza nnyumirirwa omuntu wa wansi mama Nsereko Moses ng'anekanekanye mu masuuti gazze ayambadde olunaku olwaleero oba mu suuti ojja kwebuuza lwaki ng'ayise masuuti abadde ayina amakooti abiri ng'ekkooti emu yagisikira ku taata we Ssebusolo era agenze maaso n'okuba ng'ayogera n'agamba nti amakooti gano emikisa egifubekedde wano eno kooti nagisikira ku kitange omugenzi Peter Ssebusolo kagwa busuulwa yaŋŋamba bw'obanga olina ky'oyagala oyambalanga eno kooti era ku ballot paper bannange bataata bamaama eno gye mugenda okulaba eya Kawemba taata yali wa analogo ate nze ndi wa digital kooti eyo erimu ki emikisa gyonna giri muno kuba nze nasikira kitange era kyova olaba gye nyambadde ku nomination de era eno yennyini gye bagenda okukozesa wali abalonzi gye bajja okusanga wali ku ballot batutiikinga omukulu Moses Nsereko agambye nti ababutajja namakooti gano osanga ebintu tebyanditambudde bulungi era nga ajjukira jjajjaawe wamu ne kitaawe abaamulamira ebintu ebyenjawulo bino nno byagenda maaso olw'okuba nga atambulirako n'okuba nga atwala ng'essira eddene obadde tojja kubeera ng'obeera fully nominated bulungi kiŋŋambye nze mpuliza taata wange nze nabuuzanga taata wange nga nfukamidde yensonga lwaki mbaana bonna yalonda nze buli wentuuka olina okukakkanako wansi mu bantu maama abantu bange ngenda bakolera ebintu bingi emyala gina okugogolwa emirimu ngenda giteekawo ebyo bya MP nga nze ngenda baterawo akalwaliro wakatonotono ndekewo ambulance bbiri nga Segirinya bwe yali akola bwe ngenda okukola awakati nga Nsereko Moses yenyumiriza mu by'omugenzi Honorable Segirinya byakola omukulu agambye nti bw'oba obeera mu geeti nga wazimba ekikomera sente ze togenda ziryako agala bano abakyala ababeera awo bannawannaku banne bagenda okuba nga ayamba mu Kawempe awo mu buufu obumu maama akati wekikomera mba mwagazi akina okulonda tebalonda kati wekikomera nze nyingire mu kikomera nga njagalayo ki nze njagala maama ono ali mu katale njagala taata ono wa boda omuntu wa wansi gwe nzigiddeko kuba nange ndi wa wansi nabaga nti maama wange yali awo sigalo era ngenda kugirira wano mbasabe mwenna bannanga bali mu ggwanga totulugunya awo sigalo ali wakaawo kubanga tomanyi nkya kyagenda kukola ki kati nze leero tondaba mama wange yali awo sigalo namperera paka ku university kati uno ngenda fuuka member wa parliament goloza kalukanyinza okunnema tekasobola bali Nalukoola bali mbyabo baze kutwaliriza budde nze MP we Kawempe omutuufu toyanziza bannange interview eyo ejja kumala mukulu atugambye nti interview ejja kumala nga tukyali ku Nsereko Moses nsaba onzikirize nsooke nkulaga eggaayo ono mwana muto myaka 23 abadde azze naye kwesimbawo bamugambe genda oba tolina sente genda erinnya nze Hamuza Ddamulira MP wa Kawempe addako bambuuzizza certificate yiino njirina certificate yiino nzirina nze bwe mulaba wano eno ndi muyizi ku Metropolitan International University nkola degree mu Public Administration and Management bannakawempe bandi bubi baagala nzije mbakiikirire ndeese empapula zange ebintu byonna nabijjuza biri kubulako kintu kimu kyokka Commissioner of Audits abalamuzi bali bize ennaku zino zonna nammwe ekyo mukimanyi kyovula mbadde sinnafuna signature ya mulamuzi naye nga bannakawempe bo baŋŋambye Ddamulira genda otukiikirire zizino nazijjuza nze bwe mulaba nasoma ebitabo mbirina niyo obuzibu buli bwa ssente alina ssente tanaba kuleeta lisiti bakusabye ki kyotalina bansabye lisiti gwe nasasulidde $3 naye teriiwo lisiti teriiwo gemazima naawe sooka ontunuulira bw'olaba nze nnyinza okuba ne $3 nange kennyini neeremeredde ngezaako okujja kukiikirira abantu bange bw'atonsabe $3 zakwewandiisa abwati omwana mulenzi Hamuza Ddamulira obukadde 3 bumulemesezza okuba nga yeesogga parliament ng'agiyingira ng'omubaka owa Kawempe North mwana mulenzi ogolabye Hamuza Hamuza zenga ebigambo alina bingi nnyo nebwe tebigenze maaso kuba nti byawukanako ne mukulu we oba omukulu ono Moses Nsereko olunaku olwaleero Moses Nsereko ojja kujjukira nti olunaku lw'ejjo yajjira mu wirubaalo bwe yatuuse mu maanyi agatagambika
yawawaza Kawempe wamu n'ekitundu we babadde bawandiisiza abantu abaagala okwesimbawo ku kifo kya Kawempe North. Wabula wakati nga akankanyiza ekifo n'okubanga abantu ayugumiza omukulu bamugobye olw'ensonga nti empapula zaabadde zibulako, waliwo ebyabadde tebiteeredde mu mpapula ze, ate era mukadde ke kamu nti n'ekifaananyi ye abadde yafuna kino ng'afukamidde. Ebyo ebifaananyi tebabikkiriza mu kakiiko k'ebyokulonda. Obeera olina okufuna ekifaananyi ekitegeerekeka like ekiri straight. Waliwo amateeka agagobererwa omuntu wakuba nti ogenda kwesimbawo ekifaananyi kyoleetanga portrait kyoba ogenda okukozesa wali ku ballot paper oba ku kalulu, at the same time era ekifaananyi ekyo kyoba ogenda okubanga okozesa ku campaigning posters zo. Wabula omukulu ye abadde yafuna ekifaananyi, yagenda mu studio n'afukamira n'agamba wa kamera nti nkuba picha. Kale tugende mu bantu abakakonfamingibwa sofa wenzijidde okukola story eno. Olunaku lweggulo omukyalo oyo gwolaba ku screen y'omu ku baayisiddwamu abagenda okubanga beesimbawo. Omukyalo ono amanyiddwa nga Mulerwa Hanifa Karadi, ye candidate eyasookedde ddala. Jjukira nomination zaggulwawo olunaku lw'ejjo, then olunaku lwaleero. Olunaku lw'ejjo zaadde ennaku z'omwezi 26, then olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 27 February. So omukyala Hanifa Karadi yakedde ne Sekukeera yenna, era bagenze okubanga batunula mu mpapula ze nga ddala mukyala alina obusobozi obugwanidde okubanga yeesimbawo. Akabonero ono bamuwadde akabonero kasaawa. Hanifa Karadi Mulerwa. Hanifa Karadi bwe yavuddewo, mwana mulenzi amanyiddwa nga Luwemba Luswa Muhammad, ono ojja kujjukira yakwata kyakusatu wali mu kibiina kya NUP mu kewandiise akamyufu. Yewagula n'agamba nti ebya NUP sijja kubikkiriza. Era ye agamba awuliriza nnyo ekigambo ky'omugenzi Honorable Segirinya Muhammad, bonna gwe batakabanira okubanga baddira mu bigere. So mwana mulenzi Luwemba Luswa Muhammad officially yalondeddwa oba yanominatingiddwa okubanga naye ateekebwa ku lukalala lw'abantu abagenda okwesimbawo mu Kawempe North. Era returning officer yakakasiza nti mwana mulenzi Luwemba Luswa ye yabadde owookubiri mu bantu abaze. Luwemba bamuwadde akabonero ka radio, akabonero ka radio kagenda okubanga akozesa. Mu buufu omusajja ono essaati ye ey'ebbeeyi baagiyuzizza mu kavuvungana akabaddemu okubanga basoose kubanga n'okuwambibwa n'ateebwa mu drone. Omukulu amanyiddwa nga Luyimbaazi Elias Nalukoola yayise mu kutoba kungi nti n'empapula ze ezimu yabadde azina yasoose n'abulawo oba n'abuzibwawo nga ekyabadde kigambibwa. Luyimbaazi Elias Nalukoola ow'ekibiina kinnawopa oba kyoyinza okuyita NUP ye yabadde candidate owookusatu okulondebwa oba okunominatingibwa okubeera nga ajja mu butongole yeesimbewo wali e Kawempe North constituency. Bwe twavudde wa Elias Luyimbaazi Nalukoola, Elias mukimanyi bulungi nti NUP akabonero ambuleera. Kati wetuva ku saidi y'aba ambuleera netugenda ku saidi y'ab'ekisumuluzo. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Mukiibi Sadaati oba Mukiibi Sadaati, bangi mumumanyi nga Kalifa Aganaga, nannyini engatto, Minakonda Mama n'ebirala bingi. Mwana mulenzi ono ye yakutte ekifo ekyokuna okubeera nti ayisibwamu n'asunsulwa akakiiko k'ebyokulonda nakkirizibwa ajje ku kaada ey'ekibiina Kifadacha oba gy'oyinza okuyita FDC. Elias bulira nti Elias Luyimbaazi wa Umbrella, wabula mwana mulenzi Mukiibi Sadaati Aganaga agamba agenda mwesimbako. Obumanyi bulungi nti akabonero tekaba kalala,
bw'owuliranga FDC omanya nti akabonero kisomolizo. Bwe tuvaawo olunaku olwaleero mwana mulenzi Nsereko Moses gwe twatandise naye enkoko agikutte mumwa. Agamba nti n'okusula yasuzeewo. Mbikunyonyodde ebya Nsereko tetujja kubanga tumulwako nnyo. Mu kifo ekiddako awo omukulu amanyiddwa nga Musiitwa Ismail ono yeesimbyewo ku lw'ekibiina ky'ebyobufuzi ekimanyiddwa nga People's Progressive Party. Oyinza okukiyita PPPP. PPP. Ekibiina ekyo ki PPP kirese mwana mulenzi amanyiddwa nga Musiitwa. Era olunaku olwaleero Musiitwa akabonero agenda kubanga akozesa kattaala kubanga ekibiina kye ekya PPP kikozesa akabonero ttaala. So mwana mulenzi Musiitwa akakasiddwa nti agenda kubanga ajja butereevu yeesimbewo kubali abalala benkunnyonnyoddeko. So Musiitwa afunye bulungi ettaala ye era n'ayisibwamu mu lujjudde oba mu bujjuvu. Kale nkugambye wenzijidde bye bino ebiringa provision oba abo abakagenda maaso okuba nga bayisibwamu. Oyo gwolaba ku screen amanyiddwa nga Mutazindwa Muhamudu. Mutazindwa agambye nti ye kajjenga independent tajja kusobola kubeera mu kibiina kyonna. So Mutazindwa Muhammad today has been successfully nominated as an independent candidate to contest for Member of Parliament Kawempe North Constituency with the bicycle as his symbol. He becomes the 7th candidate to be nominated since the process began. Omukulu Mutazindwa Muhammad akutte ekifo kya 7 ku bantu abaakavaayo ne beesimbawo. Bamuwadde eggaali gy'abaakozesanga akabonero. Omukulu gw'owulidde awo abadde Mutazindwa Muhammad. Wetuve wa Mutazindwa Muhammad. Waliwo mukawulu ono azaanekaanekanye ng'awerekeddwako abantu abambadde kkala oba langi eya kiragala. Omukulu ono amanyiddwa nga Kasacca Henry Mubiru. Henry Mubiru okimanyi bulungi. Bw'owuliranga DP ng'eyogerwa ewantu wonna manya nti nno egumire enkumbi egumire. So omukulu amanyiddwa nga Kasacca Henry Mubiru olunaku olwaleero naye ayisiddwamu era afuuse muntu wa 8 ku bantu abakagenda maaso n'okubanga beesimbawo obanga bayisibwamu akakiiko k'ebyokulonda okukkirizibwa yeesimbewo. Ye Kasacca Henry Mubiru ku lwa DP akabonero nkumbi. Agape Christian School essomero eryo lisangibwa Buwama ku ly'Ekatebo. Bagamba nti bava ku kindergarten P1 paka P7 somero lya kisulo kyokka. Emmere weeri ku ssomero balina school farm ate nga n'ebyokusula omwana asanga ku ssomero. Kati atudde mabega w'omuzindaalo si mulala yenze abasiddi omusonsozi. Information nga bw'eba etuusewo bwe njikuwa sigattamu ya Dr. Olamu.